knows the timing. And I never thought I'd make this far. I find it so ironic. So find my seat, I'm ready for you, not be causing damage. Watching panic, then I WhatsApp videos, bwe na bolo nakuno ndowooza bokukolera bulungi mpozi wenjogera wano twegatteko muganda waffe muganda waffe atali mulala wabula nga Senga Ssebbanga ogamba nti Senga Ssebbanga ansanise okusanga amanya nze Kawukiro Bati nze Kawukiro Bati omusajja ayitire Nkima muzzukulu wa Mugema wali muzzukulu wa Mugema katuno neerabiddewo bira kyembadde nyakwogera bira bira eno ekya nakuwadde kati Senga Ssebbanga nzaalibwa Kaliisizo mu Laakayi naye nakuba nti kati yali disitulikiti nga Laakayi we naviirayo naye kati bagisalamu Kyotera ndowooza kati ndi mu Kyotera naye nga taata wange ye omugenzi kusaawa zino enkwegezi mukubira enduulu Matiya Wamala Kafeero mama wange yomwogerako nga nfukamidde siganye nyimiridde kyalo mulungi Namakula Leste ow'Olugave era ab'Olugave sibakuba kigwo amina weewaawo omulabe mulungi wakapyaki buli Friday tulobaako ne ba celebrity oba celebrity natwegatta ku lwali tuli ne muganda wange Senga Ssebbanga ate nga bibyo byayogedde mbu yegwe Mr. Kawukiro Bati Senga Ssebbanga tegedde oyo bulijjo yetakimanyi tegwe Kawukiro Bati naye nga wano negano gwokola ki oyitamu okulembeka esebo anyway mukulu Ssebbanga wangi sebo otandika di comedy nazaalibwa n'ekitone kubanga nze n'embuto bwange bonna nali fane nga njogera nnyo kati nga woolabira nga omanyi nga omwana ow'eddalu kino kiri kati ne ku ssomero nga nkyali waffe Kaliisizo nasomera mu ssomero baliyita Bukobogo primary school bampitanga nickname Bemba Musota era nga ne ku ssomero nze omu ku ba entertainer kati nga zino olaba end of the year party ez'amasomero speech day nga nze omu ku basanyusa ate omusanyusa owaddala nga oba kusuulira wali omupiira nga mazina agaba mazina bigambo bitontome biba bitontome nali wattabu kati bwe najja wano e Kampala nakola emirimu mingi nnyo naye omulimu ate era gwe nakoleramu eddalu nange netevedde nti nina eddalu gwali gwa taxi nga nkola Kasubi Nasanaawo Koyima Road awo nga ndi kondakita kati abasaabaze bandabanga ne bannange benkwano baddereva bakondakita ne bangamba lwaki tugenda ne weegatta ku Amalula kati mu ekyo ekiseera Amalula yali kwongeri ku WBS nevayo ne baddako ku Bukedde awo na joyiningira kati awo ne bampa n'erinnya erya Ssebbanga nalifunira mu taxi naye nga njogera ekya Senga bwe mbeera comedian natandika okukola obwakatumwa ku mikolo ng'omuntu independent kati olunaku olumu bagenda beetaaga okutambuza basenga kati nga Senga tebawera n'ennyambala gomesi kati mu kwambala gomesi abantu ne bagamba bane Senga Ssebbanga kati ate bwe ngenda bampa akazindaala okubuuza jjukira nkyusa nze amaloboozi kati nembuuza ku bantu bane tusanyusa okulaba bassebo mukulika amakubo era dde bassebo era dde bannyabo bannange muli mutya bannange mugyebale nga muli smart ne bagamba kiwedde so kati ennyera Senga Ssebbanga nerinyambaliraawo era bwe nakomawo eno mu Amalula era amooti oyo omanye atunuulira abantu n'abamanya era n'agamba oyo Senga Ssebbanga n'akironkinga era bonna ne bakerekere yamuwa erinnya eryafande kerekere nenga musajja muganda kakati Ssebbanga mwaka ki professionally wotandikira music comedy ali serious yali 29 wayingira kale eno wano 28 ne kati 29 nabeera serious ng'abantu basobola okundabako ku TV basobola okundaba mu bifo ebisanyukirwamu twalina password enakulabye twalina zi Chase Johnson so bifo byali bingi Okay. Kati nawe njagala okukwata Ssebbanga. Esebo. Oli musajja mulokole. Bwekiri? Okiriza Kristo. Olokoka mwaka ki Ssebbanga? Mukulokoka nalokoka 2011. 2011. Ku church wali wa Pastor Bugembe. Twalindangawo basaabaze. Kati mukulinda abasaabaze nga baba mukufuluma mu service eno ey'omutuntu. Kati nga tubatwala mu kibuga. Jukira babeeranga bangi nga bakafuluma. Kati olumu tubalinda nga tebavaamu. Nengamba ne lwakisingirako mu chachi kati wenyingira mu chachi omusumbo bayalaba ati anti ebizibu ebiri ewange buli kiyayogeranga nga kiri ku bulamu bwange ne gampitamu
kati wiiki eyaddako Sunday yaddako najja siina taxi nga nzize kusaba ndabe bikola ate olwatuuka eri tebyabeererawo awo direct naye nesigala nebuuza omusumba ategedde atya ku bulamu bwange yakati munnange nga era womanyi omuntu nti bw'olokoka ogenda okyuka mpola mpola nagenda nkyuka okuva mwolisa ebbanga abantu gwe bamanyi owa comedy owa taxi ate nenfuna ku famire endala enzikakkanya era bwenjogerera nze omu ku baweereza abamanyi ne ku ssaawa eno nva ku kyaki tulinayo okusinza okwekiro kiramba ya Jesus worship night kitunga chemanyi sebanga kyenkumanyideko ekituufu oli muzanyi wa comedy naye ozanya comedy atawemula ekyo kyo mukama akwongera amina kisa kya mukama akwongera omukisa amina we bali kusiima muganda kubanga awemula you just entertain people akakati sebanga ekirala nga bwe tugalawo kubanga ogenze n'otusalako leeti akadde njafunayo obudde nkomewo otuliko obudde bwaffe sebanga esebo waliwo abantu ab'enjawulo ekiro bba nabo ab'enjawulo bagamba ne kagati kyaliwo oyo afaananamu comedian gundi kale njagala gombulye comedian akolere Uganda nkakasa obaddala yoyo gwe baŋŋamba akufaanana bwetuma tusiibule tulowa Amoti omubalanguzi oyo ye nali mwegomba nga lolo modo wange naye nakanako okufaananamu namufaananamu era byebimu bye byansibisa na zino enviiri naye nga nze saakitwala nga nsonga ekifaananyi si Luganda era nze nakuliyetingawo ebintu ebyange nensoma ebbaluwa mu ddoboozi lya mulongo kino kinjawula ku Amoti nyina byenkola Amoti byatakola ate n'Amoti n'akola byesitakola ye mwegomba nga lolo modo wange kwa buli omu alina omuntu amuinspiringa kati nga Amoti yankwasaganya National Prayer Day mu kisaawe Odi Kampala omulabe mulungi wa Kapyati sebanga tukulinze mu kisaawe Odi Kampala esomba kamwebazeeko taata w'ekitiibwa Bishop Kiganda tukwagala nnyo w'ekitiibwa webale kututeekateeka webale kuweereza webale tutandikirawo mirimu nga gino kati muganda kagati yandibadde akola ku TV ki n'otuteerawo leediyo pasita Bugembe bambi akwebaza buli kaseera eri nga tuli mu kusaba n'agamba bamuwa saavisi wano gye bapuleyinga ku TV ya bwereere so taata tukwebaza webale kwagala musumba wange webale kwagala mukama na byonna taata byotunuulidde omukama akuteeka omukono gwo ogw'ekisa nabisobola okutambulya obulungi amannya nsigadde ndisenga sebbanga naye ng'olunaku olwaleero tugenda wali ku kyaki wa pasita Bugembe tulinayo ekiro ky'okusinza mujje musumulwe mujje mufune amafuta mujje mujjanjabibwe mukama akola amina asatu mu December nkolinze mu kisaawe ngenda kujja taata agenda basomera ebbaluwa mu kisaawe Odi Kampala kasatu mu kagati bwogambye